mutabani wa Gerard Kiweewa aliira ku nsiko. Omukulu ono bamuyita Jemba. Bino bisesa n'esooka owulire emboozi eno nga bwetambula. Mutabani wa omukulu omuyimbi Gerard Kiweewa anoonyezebwa nti yabba emmotoka. Bwe yabba emmotoka eno yagiba promota w'omukulu manager wa Clever J. Baali bagenda saidi zeeyo Luweero Semutoka peeka yonna. Kati omukulu manager wa Clever J amugamba nti bajjira mu motoka be bamu nga bava saidi z'Emakindye. Bwe batuuka mu Luweero eyo omukulu ono gwe bayita Jemba mutabani wa Gerard Kiweewa amugamba nnyina bye neerabidde mu motoka. Omukulu kwe kudduka n'emmotoka. Emmotoka yadduka nayo teyakoma kudduka nayo n'agitunda n'ogitunda. Motoka Wish yagitunda $10,000 ne bamuwako $4,000,000 n'akola endagaano ye n'apyata. Akadde kano omukulu bamunoonya nenga emboozi yonna nga bwevudde bagamba nti bafuna obutakkaanya abakulu bano babadde balina tuwa ze babadde batambuliramu saidi z'eyo Mbunyolo ebivulu ne bisala nnyo. Kati omukulu ono Jemba ndowooza bwe yanyiiga ng'ataddemu ssente nnyingi ate nga bano banne baali bataddemu kasente katono okwenunula bw'atyo mpola mpola. Kati poliisi yamutadde ku muyiggo. Ono manager wa Clever J motoka yagifunye n'emmotoka bamuganya okugitwala olw'ensonga nti baagitunda dda. Oli yagitunda $10,000,000 ne bamuwaako nnya kwanza kwe kuyitamu. Agamba kasasula amabanja g'ebivulu byayitamu ne bimusala. Manager wa Clever J agamba bw'ati sooka owulire emboozi bamubbako emmotoka batya. Saamusa 6 gw'ekiro ne banteeka mu motoka tugende tukwe motoka yo. Twagenda bwe twatuuka Semuto bantwala wantu mu kikuubo ne baŋŋamba vaamu ogende wala olabe motoka yo. Bwe nava mu motoka bwenti Jemba asimbula motoka n'adduka gye twali tugiddemu. 8 gw'ekiro nsigala awo nyimiridde. Sente ze nali nina zonna baali bamaze zinzijjako nga siina yadde $10,000 n'eya time nga siina. Kye nakola awo we nali masanyazi tegaaliwo yali nzikiza nakuba ku simu ya poliisi ya free charger ya 0800 eri free charger. Nembategeeza banzibyeko emmotoka bansudde we bansudde poliisi nembuuza oli sayidi ki olaba ki nembategeeza wendi ne bansindikirawo poliisi nejja nenzijjawo nentwala ku police station eyesemu. Okitegeera manager akyatubuulira bamutwalako batya emmotoka. Twambuuziza omukulu ono oba badde amumanyi wulira abategeerera kwane. Agamba nti yamutegeera ku muyimbi gwe bayita Abudunyugunya ne mukulu gwe bayita Jebbi Byekwaso bitya. Jemba sikolaganye naye ebbanga ddene tubadde nga weeks nga 2-3 era okolagana ne Jemba. Aliwo muyimbi bamuyita Abudunyugunya ne Jebbi ono Jebbi Byekwaso be bampita ne baŋŋamba tukole kibiina twegatire wamu tutandike tudekeke bivulu. Ekirowoozo kyabwe nkibayinga olumalo kibayinga baagala nteekeyo omuyimbi wange ne tusonda ssente ne tutegeka tuwa e Bunyolo ne Sindi. Twagenda mu show za Sindi yenkola Jembadde n'akakola ne Jemba. Kitegedde emmotoka bagitunda. Emmotoka twatandika ginnoonyawo ne poliisi batandika kutulakinga banoonyereza buli wamu. Then emmoloka tugisanga eyinawo epaakinze poliisi egisikayo yaleeta breakdown egisika egituusa ku poliisi. Kati akuuma awo we baali bagitadde n'atubuulira abagireeseewo. Kati mu bagireeseewo ne bakwatayo muvubuka omwamuyita Ivan ne chairman w'ekyalo. Olumalo bakwata bagamba temmotoka twagiguze. Baleeta omuzeeyi yaguze motoka aleeta n'endagaano era ngiyina wano ng'eraga nti emmotoka yatundibwa $10,000 ebanja $6,000,000. So kutunula mu ndagaano bwenti buli ali mu motoka ye buli ali mu ndagaano ye nanga amumanyi nga Jemba Joseph baleeta ne photocopy endanga muntu ye mulimu akavubuka ke bayita Brian akatambula ne Jembo bw'obuvubuka bubbi nga mulimu Sidimani. Alo guy ne Sidimani ali mu bya music industry abamusinga bayinza kubanga abamumanyi. Okitegeera bakola omukulu ono mukulu Jembo ono abajjukira ku ssente z'omukulu Jeno Salimu Sale y'omu ku baazirimu omukulu oyo. Basooka nakola kibiina kibatambuzaamu tuwa ezibadde saidi z'Ebunyolo eyo. Omukulu ono yategezaako nti badde saidi ze mu January badde saidi z'omusemba bule bayingire laakayiwawa. Ekibiina kyali kitya? Ekyandetera okumwesiga mu kibiina kye nga bwe nkunyonyodde abayimbi bwe twakola ekibiina ye yali nga chairman w'ekibiina ekyo twakiyita New Stars biki tekitegerekeka kiri awo bya kisirusiru tebitege bya babbi kiri Stawati
oba kiri Star Product kandabewa ekibiina ekyo nze okukiyingiramu na leetebwa oyo abudunyugunya mukwano gwange nangamba oyina omuyimbi ate obeera ne ssente tegeeza bwe twegatta n'oleeta ssente zo n'oleeta n'omuyimbi wo tusobola kola ki okufuna akasente nange ekintu ky'obwegasi nkyagala. Ennaku eri mu ndongo sooka owulire bagenda ebunyola ebivulu byasala bali sente zonna ekibiina bakiyita Star Production. Yes, sente ze twakola mu bivulu tetwafuna yadde 10. Sente zaali nga zisala oba sindi talina bantu simanyi ne twategeka shows zaali 8 we twafuna abantu bangi twafuna abantu 203. Ensonga zino saawa zino sinabazoogerako ne sindi simu gye njogererako naye ngenze girakebera mu simu yange ndaba teriimu ate baddengamu simanyi lwaki yavuddemu. Manager akyatugamba sina ligye mutwala muwabula muteeka mubbi Jemba mubbi era saa zino ali mu kunoonyerezebwa referensi zonna nziyina wano n'ebimukwata mbiyina kulensonga Jemba yabba motoka yange n'agitunda ate okujjako n'okuba nti mubbi nagenza okunoonyereza ne mu bantu abalala nga Jemba mubbi. Abo bajemba simanyi wa muvubuka oba musajja mukulu kubanga bobo omulaba akubuzaabuza mu myaka kusinzira saizi ye tosobola kumanya muvubuka muto. Abo bajemba babadde bamanyidde kugende wasale musale n'abawa ssente so ndowooza bwe yakomeza kubawa ssente z'obwereere basaze okutandika okubba yensonga lwaki gye batunze emmotoka yange n'oyo muvubuka Brian ate oyo mubbi nnyo okumanya ti babbi nnyo oyo muvubuka yaŋŋamba tabimanyiiko wabula n'amadde akatunula ku ndagaano nga ye yateeka omukono ku mmotoka yange ate nga abadde akimanyi bulungi nti emmotoka yange so babadde bamanyidde ebintu byo ssente z'obwereere ku basali musale kati be bakomeza okuzibawa baagala tefe abavubuka bali mu kweziba bali mu kwekulaakulanya batubbe batukomye batuze ku zero kubanga nabawa ssente okugenda mu bivulu ssente ezo zaafiirayo zonna era olwa ssente nakozesa ssente zaali miliyoni nga 3 miliyoni 3 motoka yalugendeddemu bagitunze akadde kano eri ku poliisi basooka kunoonya oli yagitunda we bamutegeezezza omukolo twamubuuzizzaako lwaki teyagenze wa Gerard Kiweewa owulira bwe yagambye ne Gerard Kiweewa anoonya mutabani we mbu yamubba emmotoka. Saawa zino nze sisobola kutuukira ku Gerard Kiweewa kubanga agamu mu mawulire ge nafunye yatundako n'emmotoka mbu ya taata we Gerard Kiweewa era mu show zonna mwe tubadde yali yamutimba Gerard Kiweewa ate teyabeerayo mu show zonna ne mu show ze tubaddemu ku poosa yali yatimba Gerard Kiweewa ate teyayimbako show n'emu nawulidde mbu bye siyimirirako n'ebyambu Jemba yatunda motoka ya taata we so obubbi bw'emmotoka ndowooza Jemba buludemu n'engeri gyakikozeemu tekiraga nti akitandise leero gwe kwata ote emmotoka endagaano zizino wano endagaano njiyina Jemba ng'atunda ne fotokopi endanga muntu byonna nabite